Munjagaza kibana bawulire banange. Ndi musanyufu nnyo, njagala kwebaza Pulezidenti Yoweri Museveni, Ssaabaluwanyi, omukulembeze w'eggwanga lino, Pulezidenti Yoweri Museveni Tibuhabura, lw'omukisa gwampadde okusaavingako mu gavumenti eno mu kifo ekinene nnyo kya kabineeti. Ekyo kyali tekirowoozezangako, nange nali sikirowoozangako. Naye wayira abantu baali tebandabamu akalungi, Pulezidenti Yoweri yandabamu akalungi, n'anonda okutuula naye mu kabineeti n'okukola naye emirimu. Akaseera kenkozeeko keeko mwebaza nnyo, because okuva mu nfuufu eri n'akulonda n'akuteeka n'otula n'abalangira ku lujjuliro lwerimu mu kabineeti mu kintu kinene nnyo. Nze Pulezidenti Yoweri Museveni mwebaza, ate neebaza Katonda okumpa omukisa kuno. So ekiseera kino kyensaavinze nnyo ebadde Pulezidenti Yoweri Museveni. Kati nvuddeyo naye nja kusigala nga nkolera gavumenti ya Uganda nga mubaka wa Bududa district. Ngenda kusavinga NRM government diligently, ngenda kubeera loyal to the president, to the government and to the NRM party. Nga we mbagambye nti bw'ova mu kisaawo okuzaanya omupiira, abazanyi bangi naye kati ekizaawo mu kuzanya omupiira nvuddemu banzigyemu bantadde ku bench. Nja kusigala nga mpagira gavumenti eno nga njaringira from the bench nga minti NRM genda mu maaso, President Yoweri Museveni genda mu maaso, katukole era ngenda kola nga mubaka wa parliament. Njagala kuyozaayoza n'abo be balonze abapya tibanange mukole bulungi, tukolere gavumenti eno, tukyazaanya muzanyo kyawagira gavumenti nga bulijjo, like forever and ever. For God and my country, I will still serving this country.